Gavumenti ya wano etegese ensinkana y'enjawulo abasuubuzi ab'enjawulo mwe bagenda okukozesa ng'omugano okwerabira ku bintu eby'enjawulo omuli ebyuma omutindo ku byokulya ebyennyambala n'ebirala nga eno enkolagana etondeddwawo wakati w'ebitongole bya gavumenti awamu ne gavumenti y'eggwanga erya China. Okusinziira ku Mubaraka Nkuutu Kirunda avunaanyizibwa ku mirimu egy'enkalakalira mu kibiina ekya bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association asabye bannayuganda okwaniriza enteekateeka eno gy'agambye nti yakuwa ekyanya ebyamaguzi ebitali bimu okuba nga bigenda akatale k'ensi yonna. Uganda tulina okugezaako okwerwanako tubeere nti tetufuuka supamaketi ennene ey'amawanga amalala okubeera nti baleeta wano ebintu byabwe nga babitunda butunziwa wano mu Uganda. Naffe tulina okwerwanako tulabe nti tusitula omutindo ogw'amakolero gaffe yadde gakyali mato naye tutandika okusitula omutindo ogw'amakolero gaffe era naffe tusobole okuwagira ebintu byaffe bye twekolera wano okubeera nti tetufuuka bufuusi supamaketi nnene ey'abantu abalala okuleeta ebintu. Kabagambe Stephen akola nga omuwandiisi w'enkalakalira mu kitongole ekya National Chamber of Commerce ategeeza nga guno oguli omukisa ogw'enjawulo okulaba nga bannayuganda basobola okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Ono bw'abuuziddwa ku kigenda maaso mu kusaanyawo obutonde bw'ensi ategeeza nga obunafu bwe buli mu gavumenti olw'ensonga nti eremedde okuluma awo bonna bagenda maaso n'okusaanyawo obutonde bw'ensi. Nga ba Chamber of Commerce nga ba NEMA nga ba National Bureau of Standards n'abalala bonna tujja kukwatagana tulabe nti oba factory somewhere ekyekola tewaliyo side effects ku bantu baffe. Waleke beta monitoring and tracking mulimo gwaffe kulabula abantu bano nti maybe kinu kisobye maybe bino bigenda mwala then kubanga we tuli kati fwe bagayavu ne system weziri bodies ebitongole webiri nolwekyo ekizinda basikinene nnyo kyaffe kola ki tuyina. Nkuutu era ayogedde ne ku mutindo gw'ebintu ebiva mu ggwanga erya China. Abachina balina emitindo gyonna naye okusingira ddala abasuubuzi baffe bo beeyagalira ebintu ebya bbeeyi entonotono eya layisi gye balowooza nti Abannayuganda bye bajja okusobola naye nga omutindo gwo omulungi gwe giri kubanga China tekolaganye na Uganda yokka. China ekolaganye n'amawanga malala mangi nnyo naye oyinza okwesanga kaakati essaawa ng'eno gye nnyambadde naye ate erimu duplicate essaawa ya duplicate. Zhao Zhengfen ono nga ye mukungu w'eggwanga erya China avunaanyizibwa ku by'ensuubulagana atendereza omwoleso guno gwagambye nti gwakuyamba nnyo bannayuganda okumanya ebifa mu ggwanga erya China. In close collaboration with African countries in the next 3 years and beyond. After the summit, witnessed by two heads of state, China and Uganda signed a memorandum of understanding on cooperation within the framework of Belt and Road Initiative. During 24th to 28th of last month, omwoleso guno gwakuyindira ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo era nga gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 23 paka 26 omwezi gwe tulimu. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.